oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Nyumba yagaba obulamu yagaba emmotoka yagaba abaami yagaba abakyala yagaba dola yagaba esente ali waggulu w'ebiko muyite Yesu mugambe taata oli waggulu eri eggwatu Yesu azimanyi yasikaba emisimu Yesu agyokya yongera omuyite singo maza wekwate mukama singo maza wekwate mukama byonna bimanyi Yesu ali waggulu wemera wabanja mangi mukama gamanyi abimanyi yongera omusabe yongera omuyite ayamboyo bazibwe olwa Celeb Jazz mbaniriza mwenna abali ku Celeb Jazz mujje tukuŋŋaanirenga wamu ku Bati Valley tuwulire ekigambo kya Katonda. Mbalamusizza nnyo ab'emikwano, mukama waffe yeebazibwe nnyo. Amanya bampita Pastor Teddy Nalusa Bugingo era nsumba ekkanisa ya Word of Salvation Ministries International. Tusangibwa ku Bati Valley mu Bati Valley Theatre mwennyini ku Bombo Road. Era njagala kutwala omukisa guno okubaaniriza mu services zaffe ezibeerawo Monday to Friday. Tubeera ne lunch hours kutandika ku saa 6 paka saa 8. Then ne Sunday service zibeerawo. Tubeera ne services 2, morning service ne main service. Morning service etandika ku sawa 2 paka sawa 4, then main service netandika ku sawa 4:30 paka sawa 8. Mbagaliza olunaku olulungi era mbagaliza omwaka omulungi. Bible egamba mu Isaaya essula ya 40 olunyiriri lwa 29 lugamba nti Mukama awa amaanyi abazirika. Nsaba era nkukoowoola ojjenga ku Bati Valley tukoowole Katonda ono awa amaanyi abazirika. Tetugenda kuzirika newankubadde okugwamu amaanyi oba okufa, wabula tugenda kuba balamu olw'ekigambo kya Katonda. Mbakoowoola mwenna mujje ku Bati Valley tukuŋŋaanire wamu tukoowole Katonda awa amaanyi abazirika tusobole okuddamu amaanyi. Mbaagaliza omwaka omulungi, omwaka guno ogwa 2022, omwaka ogw'essanyu ogw'obutazirika wabula ogw'okutumbira waggulu ng'empungu mu linnya lya Yesu Kristo. Amannya geego bampita Pastor Teddy Nalusa Bugingo nga nviira mu Word of Salvation. Mbagambye tusangibwa ku Bati Valley mu Bati Valley Theatre ku Bombo Road. Mwaniriziddwa mwenna, Mukama bampeera omukisa. Ennamba y'essimu eri 0751 34 97 51. Social media nakwo kwe tubeerako ku Facebook oteekamu nti Word of Salvation Ministries International kwe tubeerako buli lunaku. Lunch hours zibeerako ne Sunday services zibeerako. Baagala nnyo ab'emikwano, Mukama abampeera omukisa. Nti wooli ninga wabadde mu kyaki ng'ogamba oli waggulu wa Yesu, ali waggulu wa buli mbeera. Embeera enatera okuzirisa naye ate oganya ogimuwa obuuza ali waggulu wa buli mbeera naye nga gw'ozirika. Ripooti bagikuwadde mu ddwaliro gikwate ogiwe Yesu kubanga ali waggulu wa buli mbeera. Landirodi akubanja
kikwata ekyo kimuwe mugamba oli waggulu w'amabanja gano. Bayibuli egambye nti awa amaanyi abazirika. Yandibadde takyogera nga tebaliiwo, weebali abazirika weebali. Kugambye nze njagala tutunuulire obulamu buno obwa bulijjo. Muntu agenda n'atunula nga ku dduuka gy'apangisa bamubanja, gy'asula bamubanja, abaana baba banja. Kugamba naye kennyini yali alooni okuteekawo bizinensi. Amabanja nga era beebo b'osanga nti nkubuulira amabanja gandi mu bulago gagana atera omumira nga galinga ennyanja eneetera okukola ki okumumira. Yembeera gye tutambuliramu. Naye Bayibuli egambye nti awa amaanyi abazirika. Oyinza okuba nga oli mu mbeera efaanagana bwetyo. Waliwo lwembeera lwempulira ku online. Oli n'agamba nti ekyo kigambo ebyo ebigambo byogedde leero byange. Ani yakugambye ebizibu byange? Naye nga ye alowooza nti bizibu bye alinganga abirinako n'ekyapa. Si bizibu byo. Katonda akwata atalina maanyi n'amuwa amaanyi. Katonda akwata atalina buyinza aweddemu essuubi n'amukwata n'amuwa essuubi mu linnya lya Yesu. Ate oba yakwata n'asanga Laazaalo eyali mu ntaana ng'ateekeddwako obuyinja n'amuddiza obulamu. Eyali amaze okufa, eyali asuubirwa nti awunya. Bannyina bamugamba Mukama waffe totegana, tukwegayidde totegana. Omusajja newankubadde mwannyinaffe twali tumwagala, naye kati ennaku ezi ali mu ntaana. Ate bamuziika ezo ennaku ennya ze baabala si zezo ze yali amaze ng'afudde. Waliwo zino ezisooka nga 2 nga bakyakungubaga. Okitegeera ne kituuka nga tebakyalina kyakikolera, ne bakwata ne bateeka mu ntaana, ne bateekako ejjinja, ne bawandiikako n'okuwandiikako the late Lazarus, ne bateekako ne emyaka gye yazaalibwamu ne gy'amaze, ne bateekamu nti rest in peace. Yes. Ne bamumala. Naye oyo yafuna obuyambi nga takyasobola yadde okwerwanako. Yava mu mbeera ey'okuzirika n'afa. Yava mu mbeera ey'okuzirika n'afa. Kati ate era Yesu y'omu n'asanga omusajja omulala nga ye yakamala emyaka 38 ng'ali ku kidiba, essubi lyamuggwamu dda. Takyalina ssuubi, ng'alina n'ensonga. Agamba kimu nti nze sirina ansuula mu kidiba. Buli lwengezaako bansooka. Waliwo abayina abaabwe, waliwo abayina abayambi, naye nze sikyalina bayambi. N'abali banyamba bonna baddayo dda baakoowa myaka 38 ku kidiba. Kati abo abakooye era abo abazitoowereddwa, abo Yesu bagamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitoowereddwa, abakooye abazitooweredde, ab'emikwano abakooye era abazitoowereddwa. Waliwo essuubi, waliwo essuubi. Bayibuli egamba mu Yobu nti waliwo essuubi, nga omuti bwe gutemebwa gulirokana te. Mu Yobu ssuula ya 14 olunyiriri lwa 7 paka ku lw'omwenda. Yobu essuula ya 14 tutandikire ku lw'olunyiriri olw'omusanvu. Bugamba nti kubanga waliwo essuubi ery'omuti bwe gutemebwa nga gulirokana te. Era ng'ettabi lyagwo etto teririfa kubanga essuubi weeriri.
agamba nti ekikolo kyagwo newankubadde nga kikaddiwa mu ttaka n'ekikonge kyagwo ne kifiira mu nsi naye olwakaloosa ak'amazzi guli mulisa ne gusuula amatabi ag'ekisimbe olwakaloosa ak'amazzi akaloosa nabagamba karepresentinga omwoyo omutukuvu ab'emikwano newankubadde nga watemebwa mu nsi naye ogenda kuddamu oloke newankubadde nga kapito yaggwawo newankubadde nga bakugoba ku mulimu naye waliwo essuubi eryakaloosa ak'omwoyo omutukuvu. Katonda tagenda kusirika. Katonda tagenda kusirika. Tasobola kusirika ng'akulaba omusinza emisana n'ekiro naye ng'otemeddwa oba nga watemebwa. Tagenda kulekayo. Tagenda kulekayo. Bali babakyali awo ngozeeyo mu kisikuubo osuubula. Bali babakyali awo ngozeeyo mu leba wadi ng'okola ki? Ozaala. Nze obwo obujulizi mbulina. Bujulizi mbulina after 15 years. Oluvannyuma lw'emyaka 15. Nga kagama n'ekkubo erigenda okunywa eddagala nga lyaggalwawo. Kwegamba nali nasaba n'ensaba ab'emikwano kimu tuba tutegeera kiri kimu nti Katonda essaala gy'osabye mu kukkiriza n'omutima gwo bamba Bayibuli egamba nti okkiriza n'omutima gwo okuweebwa obutuukirivu n'oyatula n'akamwa ko okola ki? Kati essaala bw'obanga osaba essaala gisabe n'omutima gwo gwonna n'okukkiriza kwo kwonna kubanga Katonda tagenda kusuula ssaala eyo. Tasobola kusuula ssaala eyo n'okwatula oyatule kkiriza n'omutima gwo okuweebwa obutuukirivu n'oyatula n'akamwa ko okulokoka. Kakati okulokoka kungi waliwo okulokoka to be saved ni waliwo okulokoka okulokolebwa mu mbeera nako kwatula oba olina kwatula bulungi tosobola gamba leero nze maliddwawo era nze nfudde era nze ndabye oyatula bwotyo ate oyagala olokolebwe. Kinajja kitya ng'oyatula bubi? Kinajja kitya ng'oyatula bubi? Ansa yonna eriko negative tesobola ate kufuuka positive. Mwe mwasoma mukalculating enamba mukalculating n'omaliriza n'ogamba negative answer eri negative 2 si bwe kiri? Tosobola kufuna positive ng'omaze okalculating n'efuuka negative 2. Mumbulire oba kisoboka. Tekisoboka. Esigala negative si bwe kiri musomesa? Bwe kiri ddala. Kati buli lw'oyatula obubi era ogenda kubeera bubi. Yatula amaanyi, yatula obulamu, yatula buli lw'oyatula okankanya sitaani. Yesu bwe yali agenda kukomererwa yagamba abayigirizwa be n'abagamba nti okukomererwa kungenda kukomererwa era ngenda kubonyaabonyezebwa era naye mu nnaku 3 nvaayo. Mu nnaku 3 era yabagamba nti abo bagenda kunkomerera bagenda kunzita bajja kunnyingiza n'emagombe naye mu nnaku 3 nvaayo kubanga si wa magombe. Ab'emikwano Yesu si wa magombe. Kati nali nasaba n'ensaba naye nga nsaba bulungi nga mmanyi nti mu budde bwakyo Katonda agenda kukola ki? Agenda kukikola. Oluvannyuma lw'emyaka 15 kwegamba ate natuuka nange neŋŋamba naye nedda dokita kyaŋŋamba kirabika nekuba natuukayo ne mugamba nze omusujja gwe gunnuma. Omusujja gunnuma maze nga wiiki yemu ng'omusujja gukola ki? Gunnuma mpulira bancheki ng'omusayi dokita n'aŋŋamba nedda ekyo kisoboka. Waliwo ekirala kye tulaba ne mbabuuza mulaba ki? N'aŋŋamba tulaba bebi agenda kuweza emyezi egi mu lubuto.
Nemagamba ekyo kisoboka. Nemugamba dokita gwe tokimanyi nti nze nnyina bebi wange wa myaka 15. Wa myaka 18. In fact, by that time ndoza yali 14. Nga tanaba kweza 15. Manga we nazaalira ate awo yawereza 15. Mu mwezi gwennyini mwawereza 15 mwe nazaalira. Naye ennaku zino tukayana kubanga ye wa 31st January. Ate ono omwana wa 21st January. Kati agamba emyaka 15 mami tegiwera. Era atula n'akubalira agamba 14 years and it's my 3 weeks and it's my 2 days. Kugamba okitegeera. Era buli wemugamba nti myaka 15 n'agamba tugibale bulungi. N'agamba 14 years, my 3 weeks, my nemugamba it's okay. Naye ekituufu kiri nti era gyejo. Naye Mukama mwesigwa nnyo. Dokita teyakikkiriza kubanga yali yakola report yennyini yakola report n'agamba uterus yange bagijjemu. Wanje kakati ate y'omu yagamba nti ate mu lubuto mulimu ani. Ne mugamba gwe wayogera agamba kati nkyusizza. Kati kyekyo bulijjo kyembagamba nti ekigambo ky'abantu kisobola okukola ki? Kikyuka, naye ekigambo kya Katonda kyekitakyuka. Katonda bw'agamba nti ogenda kuzaala oba ogenda kuzaala. Katonda bw'agamba nti ogenda kuzimba oba ogenda kuzimba. Lekerawo okuggwamu amaanyi, lekerawo okuzirika. Tozirika kubanga guno omwaka si gwa kuzirika. Guno omwaka ng'obujulizi bwe bubadde obungi kubanga ntuddeawo ne mbagamba nange obujulizi nga bungi, tayimu mwagikeereyesezza. Guno omwaka nsaba Katonda ayamba ababadde bazirika. Layini ebeere empanvu nnyo nga ya bujulizi. Ate nga Katonda agenda kikola kubanga simanyi gaffe. Nali ndi awo nga ndi mu layini ey'abanywa eddagala. Ngamba Mukama wange ebyo naawe biveeko. Ebyo bive nga ndi mu layini ey'abanywa eddagala. After those years kankubulire Hana gwe bayita yali omugumba. Kye yayitamu yali kuba kati omuntu asobola kiyitamu naye nga ye yali azaddeko. Kubanga nze nakirabanga naye nga nze nali nzaddeko. Ate nga ndi so happy with my girls. Okitegeera? Naye nga waliwo atayina. Waliwo ali mu kuzirika mu kino ekiseera. Yafumbirwa naye bamulangira abaana. Yafumbirwa naye bamulangira okujjuza tooyi. Twogera ebintu, twogera reality. Kubanga tetutambulira ku ggulu. Tuli mu nsi. Tuli mu nsi twagala twogere reality. Kati njogera naawe gwe babadde balangira obugumba. Njagala nkutegeeze nti togwamu maanyi. Tozirika. Katonda omwesigwa eyasuubiza mwesigwa n'okukola yalikola. Kubanga nali ndi awo nga nkoledde. Yasigala akola. Yalisigala akola, yasigala akuuma, yasigala akuza. Kati yawezeza 7 years. Oli gwaddako gwe twali tukayanira simanya biki yamaze university. Mukama si mulungi. Katonda asigala mwesigwa. Njagala ogume oddemu amaanyi, ogume omwoyo nti bakugobye ku mulimu ogwo n'ensi gwe gubadde gusembayo.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire Baking Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo